kyatuweddeko n'ebigambo byatuweddeko mwawuniikiridde twawuniikiridde ng'omukulu Abodo akawaŋŋamula mu bantu bonna abandikawaŋŋamudde twali tetumusuubira ekisooka mukyala mu Karamoja yes mukolomojjo kale mukolomojjo naye kale aveeyo kakati twawuniikiridde okuba nti mukazi wattu yakozeseddwa obwenkanidde awo gwe wennyini omanyi abantu baffe gye bava ne kyebaliko gwe wennyini omanyi obwavu obuli mu kitundu kyo n'otajjaayo kulaga ngeri ki abantu bano gye baasobyamu kale oba tebabba mabaati tubadde tusuubira ekkooti yanditujjiddeyo nsobi ki gye baakola erowoozesa eggwanga nti tewali nsobi era obisazizzaamu ekyo tetwakiwulidde abantu ne basigala bo nga balabira ddala nti wakozeseddwa naffe tulaba wakozeseddwa okumanya twakakasizza nti wakozeseddwa ababaka abava mu Karamoja olwamaze okulaba ensala ye ne bagenda mu kafubo ne batandika okwebuuza kaakati g'amabaati ge tubanja tugafunye tutya kubanga yayogedde ku ngeri abantu gye balina okugazza oba okuleeta ssente ezibalirwa mu mwago naye tiyawadde na deadline kubanga abantu baba bandibadde bakufuna amabaati ago last year nga naguno omwaka nagwo guno tugenderera tebannagafuna kakati deadline wawadde etya era watunuulidde embeera yaleeta amabaati twandikozesezza omukisa guno omanyi emikisa gya Uganda gijja nabagamba nze nga shadow minister w'amazzi n'obutonde bw'ensi nti okwabulukuka kwa Katonga wali kwandituyambyeko n'okutunuulira abakolerawo emirimu egitakkirizibwa naye nga ffe ab'ebyobutonde buli tuwanika Kaaya kati agenda kuleeta abalimi ba mukyere n'abasimi ba musenyi oyo temumuwa muzindaalo muwe bano aboogera ku ki ku mugga okwabulukuka n'okusazaamu oluguudo oba n'okwonoona oluguudo so nze mbadde nsuubira nti twandikozesezza chance omanyi chance za Uganda era teziggwayo eno chance yandibadde ejjayo bwino mu kuwa Karamoja provision eyo tekwaliko mabaati gokka kwaliko embuzi n'ebirala byali biki byali bibalirwamu ssente mmeka bimeka ebyatuusibwayo nze era nga minisita ali mu bigambo by'enkyukakyuka y'obudde ebyobutonde bw'ensi embuzi ezaaweebwa abantu baffe ebitundu 90% byafa kakati nga beekwasa ekika ky'embuzi kye baleeta kyali tekiri resilient oba tekisobola kugumiikiriza mbeera zaawa ze Karamoja gwe munnaffe yazigula wajja otya okubanga teweetegereza mbeera ye Karamoja kuleeta mbuzi zisobola kubeerayo so provision yonna sebo maama tubadde tusuubira nti tugenda kukozesa omukisa guno okugyayo ebintu ebyo at least ab'e Karamoja bwe babanga amabaati tegannalabika at least ebirala byo birabike oba bitereezebwe oluvannyuma lw'okufuna reporting ebitundu 9 ku 10 eby'embuzi byafa kakati ne mukola mutya ne tukola tutya tulere bulezi ngalo nze mwennyini natambula ku nsonga z'ebyemmere nga tukuliddwa Parliamentary Food and Nutrition Forum ne tugenda e Karamoja ne batulaga obuzibu obuli ku mmere era ebizibu ebiri ku mmere kuliko okuba nti abantu bakuŋŋaanyizibwa mu bitundu byebimu ne baleka ennimiro zaabwe ekirala n'enkyukakyuka y'obudde bakoze bubi nnyo kakati tutuule butuuzi nga tetulina kye tumaliriza ku nsonga ezo kakati abaali baagala amabaati tubagambe tutya era muwe message ababaka naye bambi nabo bali awo tebakutegedde n'ensi yonna tebagitegedde naye twetaaga okutereeza procurement processes zaffe nze gwolaba wano singa mumanyi lisiti gye nnina ey'abantu abeetaaga amabaati mu Kiboga district tobamalaayo era olunaku olwali tubadde tutambulako ne kansala Nakandi mu Kiboga mu town council abantu abeetaaga obugabirizi bw'amabaati
bukulu waluli obamanyi bayitirivu bagala kuzimba Kibuyaga ennaku ezo yasuula ennyumba mpitirivu yasuula obutale buyitirivu kakati ate n'ensonga z'ettaka nazo zireesa obuzibu bannannyini ttaka era kyova olaba agamba nti otereeza butale nga ownership y'ettaka okuli akatale togiraba era mba sikutegeera kuba bannannyini ttaka bawa obukwakkulizo obutasobozesa bakola mu katale kugaggawala ekyo bakikoledde ddala definitely oli agamba muleete akatale n'endagaano zeetaaga okutunuulira bateekako obukwakkulizo bungi kaakati abakyala basiiba basenguka waliwo n'enkyukakyuka kati ng'oluguudo lwaffe olwa Main oludda Muhoima bagenda Ddugaziya ababadde ku butale obo bonna babagamba munoonye gye mudda temuyambyeko bakyala kuba basinga okubeera mu butale naye gye bagenda okudda bafuba bazimbewo obutale abamu ne bateekawo obubaatibaati bunafu ekibuyaga n'abuyuuya n'abusuula eri kati babeera bambi basaba obuyambi bw'amabaati era akatale kafaako mu kikubo kaagala amabaati so nze ng'omubaka omukyala ebyetaago by'amabaati biyitirivu niti tufuna na reports nti nno kaakati bannange essente zino eziri mu Luweero Triangle leero wali Luweero Triangle bannange simanyi sijja kwogerera mukyala Kaboyo naye kati nze nva mu Luweero Triangle sirina kyemmanyi kiri mu ministry nti kino kinaakolebwa Luweero Triangle okuggyako bayize naye kutugatta omugeto Luweero Triangle Lwenzooli Busoga ogenda okulaba ebusoga babawadde amabaati ati zuwa Luweero ati yesemu docket zisiinako empulidde kajja wange byoyogera byagala kunzikirizisa nti singa naye bakubira nti nona amabaati wandigenze n'oganona without asking gavuddewa gaki procurement processes tulina ozitereeza gwe ankubira amabaati nga noni abamu nno nga Honorable Rebecca Kadaga yatulaga ebbaluwa gye yali yakozesa okusaba amabaati era ng'alaze nga bw'abadde yeetala mu offices paka oli bamugamba eyo office yeegalina kati agaayo go gatuuse nnyo awo oba oyingira oyi yagitulaga n'ayingira yes nga akozesezza okusaba kwe naye abalala tebalina dde ettonde ly'okusaba nze atannasaba officiale ompeera kyamabaati nga twalawo obwetaavu bwange obulabyewa ompadde nga nze owadde ofisi yange oba owadde bantu baffe kubanga bwe tutunuulira awo omubaka ali ogu yekka gwe tugamba nti we Karamoja yayinza okuba nga gye yagagaba era ddala Karamoja abasigadde ono minisita wa disaster Anyakuni Honorable Anyakuni Esther yava eri gwe tugamba nti oyo ye waakiri yali asaanidde yes kubanga era yali ava Karamoja naye ate era naye yali tasaanidde kubanga engeri gye obwetaavu bwe nabwo tebwali fomo kakati tutandikire awo maama Abodo obwetaavu bw'abantu ku mabaati nga mwabuyisa mu baminisita bano buli luddawa buli compiled bwali luddawa kyova olaba nti basitaafu baffe olumu olagira ddala nti baatomezebwa kati bwe bamala okutomezebwa abamu ne basibwa kakati ate emisango gy'abano mugibajjako kati olusitaafu mumunenyaki so ebintu bino twetaaga okubeera abenkanya ebintu by'okugamba nti alima amayuuni mu ntobazi gwe yanguwa okuvaamu ate gwe alima omuceere n'asima omusenyi gwe sigalamu oba gwe nkutya Honorable Kaaya Jane Francis Abodo DPP nzikiriza munnamateeka mukyala Kaaya musomesa ziri munabyabutonde munabyabutonde ategeera nnyo ebyobutonde environment climate change era bwe mba njagala obukugumu ebyo nja kujjawo esebo bweyagala ebikugumu by'amateeka ensonga kibateekawo DPP mu kunnyonnyola kwagambye sirabyemu bujulizi bumala